In the name of Almighty God, that I will give faithful service to this council and support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda. In the name of the Almighty God, that I will give faithful service to this council and support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by law established. So help me God. In the name of the Almighty God, swear that I shall faithfully exercise the function of the chairperson of Mpigi District and shall uphold, preserve, protect and defend the Constitution and observe laws of Uganda, that I shall promote the welfare of the people of this Mpigi District. So help me God. Jina bakansala abagenda mu 19 naye wakati mu buweereza nze nga ssentebe waabwe njagala kugatta bantu. Mpigi District etaguddwa ebyobufuzi eby'ebibiina, ebyobufuzi ebyenge, ebyobufuzi ebyobulimba. Tulowooza nti n'obuvunaanyizibwa bwange nga ssentebe nga nkwatiramu n'amagombolola okukakasa nti Mpigi District giwa ekyo kyesaanidde okukola okufuna. Ntambudde mu Mpigi District n'ensanga nga youth labor y'abavubuka baffe tesiddwamu nnyo kitiibwa. Tulina amakolero mangi agali mu Mpigi yaffe omuli abaana factories, n'osanga omwana nga tani ey'emiti agitikuliye 2,000. Olwaleero mmaze okuba ebirayiro byange nga ogenda okuweereza Mpigi ekisanja ekyokubiri. Tufunamu okusoma kutono sipiika gwe tufunye si waffe naye ngumya bannampigi okutwalizamu tubaweereza ebbanga lyonna. Kiringa ente mbasuubiza obuweereza obw'ensusso ate era obulungi yadde nga eyawangula si yafuga. Tuli beeteefuteefu okuba tusaba obuweereza, tuli beeteefuteefu okubadduukirira wonna wonna musanze obuzibu, ate era tugenda kuba wamu nabo yadde nga